Aya basi nga tutandikideko mu big talent amawulire agatambula ga muganda wa EDDY Musuuza. Amachaga olunaku olwali tutegeddeko nti muganda wa EDDY KENZO gwe bayita Mande Hassan affude. Omukulu ono ye muganda wa EDDY Musuuza, mukulu w'endoozi abawangalyako sayidi z'ekyotero eyo. Omukulu oyo mwamulabako emyaka egyo egiyise. Abadde gyasinga okuba ate nga awangalya paka EDDY KENZO asobola okuba ate nga amutwala emakindi egyabadde ku Salama Road ku big talent wabadde asinga okuba ate nga awangalira. Abajjukira omwaka gwa 2020 EDDY KENZO yali ava Ivory Coast. Abajjukira covid ng'emukwatidde ku Ivory Coast we yakomerawo eno kwe kuba ate yategeeza nti amawulire yafuna amawulire ag'essanyu nti muganda we eyali abuze emyaka 23 yasobola okuba ate nga alabikako. EDDY KENZO mu mboozi eno yasobola okuba ate nga anyumyamu n'anyumya nti muganda we mukulu we gwe babadde batoba nga bakyanoonya sisita waabwe ne kati ono mukulu we gwe bayita Mande, oyinza omuyita Mande Hassan Kiwalabye. Omukulu oyo yafudde olunaku olwaleero. Emboozi eno eryeta kigambibwa nti ono Mande Hassan Kiwalabye bannaffe ba kifeesi oba ababbi bamusanga sayidi z'ekatwe makindi eyo gye basobola okuba ate nga bamukuba bubi nnyo, bamukuba lunaku lwali lwa Mande era embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Ababbi bamukuba basobola okuba ate bamuddusaako ku ddwaliro lyali ku Buganda Road sayidi zaawo ku Buganda Road ne basobola okuba ate nga bamujjanjaba naye ng'oluba ddo baali ababbi baali balwisizza bubi naye nga abasawo baali bamuwadde obujjanjabi obw'enjawulo. Awo ne bamusindika addeyo ewaka. Wabula ku Lwokutaano olunaku olwaleero embeera bwesobodde okuba ate nga etabuse bubi nnyo, obulwadde busobola okuba ate nga mu biwundu bye bakuba obubi ennyo, n'agamba nti awulira bubi nnyo kwe kumutwalako mu ddwaliro. Bamututeko mu ddwaliro eddala embeera tesobodde kuba ate nga ngevaayo. Naye nga geego nno ga mawulire ga muganda wa EDDY KENZO gwe bayita Mande Hassan. Mande Hassan ono muganda wa EDDY KENZO era babadde babeera nnyo ttaano nnyo, babeera nnyo babiri. Bw'oba obadde olaba muwala wa EDDY KENZO bamuyita Maya Musuuza, waliwo akaana akawala kabadde atera okuba nako n'ebifaananyi baba postinga babeera babiri. Akawala ako bakayita Namande era kabeera wa EDDY KENZO. Ono omukulu Mande yabadde akazaala era EDDY KENZO yabadde akalabirira mu mbeera yonna. Babadde famire nga bwomanyi nti famire kati ensonga ezo nno omukulu bagenda kuba tebatuulira ku nteekateeka naye nga ategeddeko nti enteekateeka zonna bali mu maka ga EDDY KENZO wali sayidi z'ebuziga basobole okuba ate nga batubuulira ekiddako. Naye nga bajjukira EDDY KENZO nga ava mu lockdown yasobola okuba ate nga ayogera ku famire ye ng'atubuulira ku sisita woone eyali abuze nga bamu meetings kubanga agamba nti tebyali byangu newulira. Kakati embeera eno yatandika bweti. Mama wange yava Rwanda eyo najja nasinkana ne taata waffe Masaka ne batuzaala. In between there ne baawukana. Taata wange yamala ebbanga lyonna abadde musirikale. Kakati yagenda mu Gije ne mama wange n'agenda mu Gije nasigala Kasambya Kyotera. Taata wange n'adda e Masaka ewaabwe. In between there mama wange n'afuna obulwadde yalwalamu awo n'afa. Bwe yafa yatuleka mu bbanga kuba gwe yali atusigazza, yatuleka mu muzigo nga tetulina muntu yenna mulala gwe twalina. Jjajja waffe azaala mama waffe gwe yatulekera, ate jjajja waffe naye n'afa. Kati ne batukwata ne batwala mu kyalo gye bamuziika ne batuleka eyo. Naye tutayisibwa mu mbeera gye twali twalowooza nti n'okutuyisibwamu twagala tutambule tusobole okubaako engeri oba gye tusobole okulaba tugende ku next chapter. Okitegera ne musitula omwana ne mutwala ne mbako gwe namukwasa naye namukwata n'abako gwamukwasa. Okitegeera kakati ate awo gwe bamukwasa naye n'atamuyisa bulungi n'avaayo naye nayetandikira ekkuba eriri. So tugenda okuddayo okubuuliriza nti wano nti kutaliwo twamuwa gundi yamwagundi ate kati nga tukyalina connection. So abaddemu eyo embeera emyaka gyonna. Naye bwe bamugye Masaka ne bamuleeta e Masaka bamuleeta e Kampala bamukwasa omuntu kalatawo kugamba it was a long story. Jjukira nange nali muto simanyi nnyo bingi naye nze njijjukira process ya kumukwata nze kennyini ne mbako gwe mukwasa. Nze Katonda mwebaliza ebintu bimu kubanga nze ebbanga lyonna twakula tumanyi nti ffe tuli banaku kubanga ffe twazaalibwa bantu banaku, bantu baavu, bantu bayiya, bantu bapakasi. Naye okulaba nti Mukama yanzijayo n'abaako wanteeka nange nsobodde okutandika okubbulula bannange bwe ntyo olaba nti ne munnaffe twamuzudde ate kati tuzzeemu tukwataganye tutandika okuzimba embeera bwe tutyo oba okitegeera. Yensonga eyo ye EDDY KENZO nga yogera ku sisita we. Oba olabye ekifaananyi ku mitimbagano bitambula
ebifaananyi baaliko basatu nga kuliko Mande n'oyo sister we ne EDDY KENZO. Yemukumboze eyo EDDY KENZO yali ayogera ku sister we yali abuze emyaka 23 kati z'ensonga ezo twagala okubateeka sasirako famire ya EDDY KENZO yonna abawangalira ekyotera omukulu ono gwe baali babeera naye omukulu gwe bayita Mande Hassan Kiwalabye twagala okubatenga tubasasirako yenteekateeka eyo